Francis Omo ategezeza nti ettendekero lino butirira abasomi kamala era ng'omwiduzo gwo gwa maani. The demand of these trades and the numbers of students are now rising, and they are quite many. We can't accommodate all of them, and the few numbers we accommodate, it has also given us challenges in the need for additional equipment and in terms of material. Wano Omo wasabire gavumenti eyambeko ettendekero lino n'erala olifunira ebikozesebwa nga computers n'ebindi bibayambeko okusomesa abasomi nga bali mu maka gaibwe. Infrastructure for ICT is also still a challenge. We need to be improved so that maybe we get a lot of the theoretical content delivered through ICT, online training, and the practical training is only done here at the institution for a short period of time. Omakoba nti abaana b'obuwala tibeetanira emisomo gy'Ebyemikono olw'ensonga nti bakalimu okutya mbu Ebyemikono by'abalenzi bonka. Most of these vocational skill engineering trade courses are male dominated. Male dominated in being that there are many factors. It could be a problem of peer pressure, it could be a problem of traditional bias, it could be a problem of stigma falling upon the parents and the guardians and the teachers out there, mostly from the secondary schools, to encourage the female students to pursue the science courses. Okugezesa abasomi ababe basoma Ebyemikono ku itendekero lya Jinja Vocation Training Institute kuwaire bulungi era abagezeseibwa abalayire nga bwe bajja okubitira waigulu ino. So far so good, ebintu bitambula bubi, bitambula mirembe, tulikola ekyetagisibwa ndakiyita kubanga tubadde tuli hasinga nnyo nga tukola nnyo. Akulira ogezesebwa mu kitongole kya Directorate of Industrial Training Wanachina Fred ategezeza nti bagezesa abasomi abasoba mu 15 mu bintu eby'endawulo ku itendekero lino era ebigezo bigiire bulungi. Certificate yabagenda okufuna ya level of competence okumanya kiki basobola okukola mu practicals ne mu bebadde bayize nga wadde basoma. Gonza Miria, Musro Robert, Kurababa TV, Amakonde.